Hello everyone. Good morning, good afternoon, good evening. Nze Nnaalongo Nalubaale nga nsinziira ku lusozi Kiwamirembe ebuga Basese. Nze mbabuuzaako mujebaleko bassebo ne bannyabo gyonna gye mutuusaako engalo Bassaalongo ne Bannaalongo wamu n'abalongo baffe mwenna yonna gye muli. Mbabuuzaako bakabona bannabbona mwenna abali mu biti eby'enjawulo abakuuma embuga ez'enjawulo bassenkulu senkulu mmandwa muli mutya bannange mujebale mwebale kukuuma mbuga. Mbalamukize abachwezi n'abachwezi kati ababiito n'ababiito kati abanyolo n'abanyolo kati mugamba muta abantu bawaitu muliyo mukunywa ebikanga ebikanga barwaire mukunywesa ebikanga kabanyina nyina enkulunyowe omubiito kati n'akaguza mukunywesa ebikanga enkali y'enjojo tinkwenda nnyo enkali y'enjojo kale olwaleero njagadde tutunuulire ensonga enkulu ennyo omuntu aliko empewo alogwa. Kale nga munoonya bupeeni awo n'empapula tusobole okuwandiika bye tusomye olwaleero mbatumirako mwenna abali mu mawanga ag'enjawulo mujebale gyonna gye mutuusaako engalo. Basubscribinze mbaagala nnyo era muli basuffu mwenna abacontributinga eri emirimu gy'omukutu guno omuli data na buli kimu mwebale nnyo mwebalire ddala tubeebazaako ensusso mwebale kuwagira mukutu. Bapya tubaaniriza era ne tubasaba bannaye musubscribinge ekigalo ekyo kitunula waggulu mu kikooneko ng'okulaga nti musiima ekikolebwa bwe tutyo nno tugende nga tusenvula mpola okwongera okumanya butya bwe tugenda okutereeza empewo zaffe zino okutambula obulungi nazo mu kukkaanya nga si byakusika muguwa okubeera nga nazo zitutwala ng'abantu abakulu ne zitatuyisa ng'abaana bato okutuswazaswaza n'okukola ebirala ng'ebyo. Kale olwaleero twebuuza omuntu aliko empewo alogwa oba talogwa. Okuloga twakyogerako nga kwe kukozesa amaanyi ag'ensusso oba ag'enjawulo n'amagezi n'otuusaawo embeera gwe gy'oyagala etuuke ku muntu omu. Buli lw'okozesa amaanyi ag'ensusso ekyo ekikolwa kiba kya bulogo kubanga ensi eno erimu obulamuzi bwayo in that oli ne waba alina ekibi ky'akoze ne waba tolina ky'omukoze ye ensi emala n'emulamula era n'emutuusaako ekibonerezo ekyo ekimugwanidde. Kaakati twebuuza nti ggwe aliko empewo osobola okutuukako embeera. Ekigambo ky'okuloga twakiraba nga bajjajjaffe bazze bakikozesa oluusi nga bategeeza kuvumula nga bakitegeeza kuvumula kwegamba singa wejjako embeera ebadde ekutawaanya osobola okugamba nti nagiroze nagiroze n'envaako. Naye abange ddala omuntu aliko empewo talogwa? Simanyi gye mukijja naye mbakakasa nti omuntu aliko empewo alogwa. Ng'era bw'olaba nti ne bapasita ne bareverand ne bafaatha nti babaloga eddogo terina gwe litamanyi. Oli bw'aba asazeewo okukuloga togenda munyumiza nti nze ndiko empewo n'olwekyo tojja kundoga tojja kunsobola biki biki. Fine, ayinza obutakusobola naye ng'ajja kukuloga. Njawulo ki eri ku muntu w'empewo nga bamuloga? Omuntu w'empewo nga bamuloga amanya mangu nti bamuloga sinakindi n'amanya n'amuloga era n'amanya na kyennyini amuloga kye yakoze okubeera ng'amutuusaako obuzibu. Naye obuzibu bwe tulina ffe ng'abalubaale nti tetwekkiririzaamu ate tubuusabuusa empewo zaffe weewuunye twefuula nti tuzaagala na buli kimu naye ate tuzibuusabuusa in that bwe zikuwa obubaka kati nga buno ne zikulaga nga waliwo akuloga gw'oba olaba nga zo ezeerogozza
soka n'ozuuka n'otuula n'okunkumula n'omutwe n'ogamba oba ndabye bulungi, tekisoboka. Oyo munnange bizinesi eno twagitandika ffenna, tayinza kubanga nkola ekintu ng'ekyo. Sha n'osooka osiriikirira n'ojjukira luli lwali mu buzibu n'akuwa ssente n'akuyamba n'ogamba nedda bannange, nedda tekisoboka. Kati n'ojja nga weewakanya okutuusa lwakumegga ekyobugazi n'olyoka okkiriza n'ogamba butuufu. Embwa eyo yanneetooloola nga simanyi. Empewo tezimala gava mu muntu waazo. Tulogebwa naye bajjajja abo be mulaba bambi tebatulekerera. Wakati mu kwesulika kwe twesulikamu ne tubalwanyisa ne tuboogerera ne tubakola ki, ate babeerawo okutulwanirira. Kye njagala mumanye nti ne Lubaale ono atuluma ennyo bw'ati, munnange ate ebiseera ebisinga abaamu eddogo, kubanga Lubaale nga taliimu ddogo waliwo by'atakola. Newankubadde kyoba ki, tewaba nsonga lwaki Lubaale atuga muzzukulu we, kuggyako ng'alimu ekikyamu ekiba kyamuteekebwamu. Eddogo teritera kuba na maanyi ku muntu. Era bino byonna twajja tubisoma ne tugamba nti ziba mpewo zo nga ze zikuvuddemu eddogo eryo okutandika okukuyisa obubi. Olina kubanga gwe weeyisirizza obubi ku bajjajjaabo ne baliviira era ne baliwa n'olukusa okuba nga likutuusaako obulabe. Olw'okuba nti ggwe tolina kukkaanya ne bajjajjaabo. Naye bw'oba olina bajjajjaabo nga mukkaanya bulungi, eddogo nga lizze likussaako obulabe naye buba butono. Era sinakindi lisobola obutakukolerako ddala kintu kyonna. Kale ng'oluusi osobola okukimanya nti oliko empewo. Era n'omanya n'okumanya nti waliwo akuloga. Naye munaye tekitegeeza nti teweerwanako. Oteekeddwa okwerwanako. Eddagala ly'omulogo erisookera ddala jambiya. Abalogo batya nnyo ejjambiya. Bw'oba osobola okumuggyirayo ejjambiya kiba kyanguwa. Nze edda bandoga. Nagenda e Bunyoro eyo nga ndi muto myaka 6 ne bandoga ebihara. Ebihara mu bulwadde bw'Abanyolo bibanga bisaanyi, babiroga naddala abaana abato mu ddakiika 5 olubuto luba lukutumbidde nga lulinga lwa myezi 7 ogenda kuzaala. Okwo kuggyirako omusujja, okutintima n'ebiringa ebyo. N'obuguma n'obanga akasigiri, amaaso ne gakumyuka wenna n'okanuka. Kati bulogo buli eyo mu Banyolo kaakati. Oli yajja n'andaga, ekyana ekirungi kino nanneekwasaako kumba abindoze. Yajja mukyala agenda okugyamu abannyabo nga nkubye akabugumu. Munnange abikula manju wa luggi ng'aggyayo jambiya. Aggyayo jambiya. Ng'afuluma. Twali tuli awo ng'akomyewo. N'oli omusajja eyatuwaanyewaanye nga bwe tunyirira. Omusajja yakulembedde nga jjajja mukyala amuvaako mabega n'ejjambiya ye. N'asooka agiwagala wansi bw'otobavumula nkutemye. Omusajja n'akuulaawo olusenke n'alukunyaakunya, alwanzeemu eddusu, alutadde ku mbuto, asibyeko ekigoye. Ddakiika nga 3 asumuludde nga mulimu ebisaanyi. Era nze jjajja yaŋŋamba eddagala ly'omulogo jambiya, totawaana na mulogo. Mugireyo ejjambiya eyo yagitya kubanga amanyi ekolerawo. Kakati watiifu nga togenda kusobola kumuggirayo jambiya. Yes, bw'oba tosobola kumuggirayo jambiya, genda obeeko by'okolera bajjajjaabo. Obalage nti mu butuufu oli wamu nabo era basobola okukulwanirira. And in that case, kuma ku kyoto. Boyina endeku yaabwe bateeremu ku mwenge bannyonnyole. Bagaye bakama bange mbadde ekita ky'omwenge kino naye nga waliwo omuntu bw'ati antambulirako. Era alina n'ebintu bwe biti byakola byendaba. Naye bakama bange gwanga lya mwenge liggwa na mwenge, nze mbadde ekita ky'omwenge era amalogo genna
munywe mutamire muddeyo gye mwava. Nze sibayinaako buzibu era nammwe sisuubira nti muninako obuzibu. Oyo abatuma gye ndi siyina kibi kye mwagaliza era muddeyo gy'ali na buli kyanjagaliza mukikole ye. Kale ekikulu nnyo era ekikulu kiri nti omulubaale alogwa naye aba asobola okwerwanako n'avvuunuka embeera, kubanga okusinziira nti bali bajjajjaabo be baleka eddogo likutuuseeko obulabe, ate era baba basobola oddikomako lireme kukutuusaako obulabe. Kale mu ngeri eyo twagamba ekisingako obulungi zimba amaanyi go, obeere nga tojja kumala galogwalogwa, weegange bwe kiba kisoboka. Enzimba y'amaanyi, enzimba y'amaanyi tugizimba tukola mikolo. Gy'okoma okukola emikolo gy'empewo gy'okoma okuzimba amaanyi go, okwetaba mu mikolo egy'enjawulo, kumanye ebyoto ebyo. Owulidde, ebyoto bikume. Kyonna bajjajjaawo kye baba bakugambye okukola kikozese maanyi. Bwe bakugamba nti kati emmindi eyo gifuuwe ogibanyiye. Owulidde, bo bennyini bajje bakugambe nti kati lekeraawo muzzukulu tumatidde. Naye gwe ne bakuwa emmindi n'ogiteeka wali mu kibbo kyabwe, okanya gitunulako butunuzi mwaka ku mwaka, toligikwatako kati baakuwa yakiddala. Owulidde, kyonna kye baba bakuwadde, oba kkanzu togikekkereza, gyambale ekaddiwe osobole okugula endala, oba lubugo lwambale. Owulidde, gy'okoma okwambala n'okukozesa ebintu ebyo, gy'okoma okuzimba amaanyi go, n'obeera nantameggwa, omusajja ow'amaanyi atamala gazannyirwako. Owulidde, lwakuba obuzibu nammwe bannaffe abaagala okutuloga, ate bw'omala okulemererwa okundoga ate kati ng'ontuuma eri obulogo, kati mbulonze nfuuse omulogo olw'okuba wannemwa. Era bwe muwuliranga omuntu ng'akutendereza obulogo, manya yakweyimbamu n'akulemererwa. Owulidde, twayogera ku ky'okweganga, nakyo kikola. Era ne twogera ne tugamba nti osobola okweganga ng'okozesa eddagala oba emikolo. Eriyo abatakola ddagala lya kweganga nga tusobola ddi musala, era tukola mikolo. Ate kati waliwo n'enkola empya ez'okweganga nga ziri mu advanced, new technology. Ate tudde ku olwo. Owulidde, abatuloga bakyusa tekinologi, kati baleetawo Nigeria, ate ffe nga tusigalira ku oli omukadde. Tulina okuba nga naffe tukyusa tekinologiya, si weewaawo. Kale mukimanye nti omulubaale asobola okulogebwa, olina okubeera ng'oli steady. Bwe bakubagulizaako nti oyo muntu si mulungi, sala amagezi omwewale era obeeko ow'omukomya, si kulwa nga akumegga ekigwo, si weewaawo. Kale twebaza omutonzi era nga tuli basanyufu olw'okutukuuma n'okutugabirira n'okutwagala n'okutwagaliza obwenkanidde awo. N'atuteera amaanyi g'abajjajjaffe gajje gatambule naffe, gatuwe okumanya n'okutegeera ezo ensonga ezitugasa mu mazima ddala. Ffe baani abasobodde okumanya bino byonna? Kale bwe tutyo tusaba emirembe n'emikisa gitutambulireko n'eri abaana abazzukulu n'abajjwa ab'emirembe gyonna, abo abaffe ddala. Weewaawo, si weewaawo, ti weewaawo. Akuume atakuumira mpeera.